amanya nze Nina Kankunda omubaka omukyalo wa Sembabule district omulonde. Njagala kwebaza bana Sembabule ekyensusso ng'omubaka wammwe omukyala ndi musiimu olw'okumpa obululumu bungi. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna kuvaayo ne mwenyigira mu kulonda 2026. Naye nga Sembabule nga bwe mugimanyi kyasangibwa nga ab'okwerinda be beenyigidde mu kulonda okusinga abantu, era ebitundu ebyenjawulo e Sembabule bo abantu tebaalonda. Ng'oggyeko drone ez'enjawulo okujja nga zipiikinga buli agent waffe kuva ku president level kudda ku area MP. Erwemiyaga wo boxi zajja zijjudde ng'olwedde entiikinge, era abantu b'Erwemiyaga bo tebaalondako yadde. Kuli tekwali kulonda wabula lwali lutalo. Ze gwe mulundu gwange ogusooka mu by'obufuzi, era nali mmanyi nti tuli mu nsi ey'enfuga ebibiina ebyenjawulo ng'omuntu alonda omuntu oyo gw'aba ayagadde. Naye ekyali e Sembabule kirabika aba security be baalondera banna Sembabule bonna. Mu Mawogola sub-county drone zo zaalabwako nga zikima buli munnankyukakyuka, era aba-coordinators baffe abasinga bali mu makomera. Nankubadde abamu balina okuba nga balondebwa ennaku z'omwezi nga 22 ng'okugeza omukulu Yasin Lulangwa, Pius Kyambadde n'abasinga abali emabega w'omutayimbwa awatali yadde na musango. E Sembabule twakirabako lwatu nti abasirikale ajja n'ajjawo boxi n'atiisatiisa n'abalonzi nga kwotadde okubagamba nti oba mukabanja mukabanje. Ne twesanga nti DR forms zaffe ezisinga zabbibwa ku mmundu, era nga boxi ezimu zajja zo zimaze okutinkingibwa misanatuku nga ab'okwerinda be beenyigidde mu kulonda okusinga abantu, era ebitundu ebyenjawulo e Sembabule bo abantu tebaalonda. Ng'oggyeko drone ez'enjawulo okujja nga zipiikinga buli agent waffe kuva ku president level kudda ku area MP. Erwemiyaga wo boxi zajja zijjudde ng'olwedde entiikinge, era abantu b'Erwemiyaga bo tebaalondako yadde. Eri akakiiko k'ebyokulonda tusaba mukkirize muddemu muwe omukisa bannamawogola baddemu balonde, kubanga twalabako n'amaaso gaffe nga ba presiding officer bo bennyini be batiikinga obululu nga bayambibwako bamukwata mmundu. Era nze kennyini nali ku Tally Center ssaawa emu yennyini paka ssaawa 11 ey'okumakya. Nalabako omukulu Judy Kiganda bwe yajja ku Tally Center n'ayisaamu amaaso returning officer nga bacandidates we bali era mu maaso g'abannamawulire. Kino kyayongera okulaga nti ne akakiiko k'ebyokulonda ak'e Sembabule nako kali mu buwambi. Twalabako lwatu era nga boxi zireetebwa zijjudde. Twalabako lwatu ng'abantu baffe bakubibwa awatali musango. Mukulu kisa kya Mukama taata nategeera engeri gye wayisaamu bannamawogola. Owajja n'osambasamba boxi era n'okuba abaana bubi nnyo. Bwe njogerera ba agency baffe bakyaliira ku nsiko. Abasinga ba agency baffe we njogerera tebannalabwa nako tewali amanyi we bali. Kuba munange mukulu Rwashande yagaana buli agent waffe, era njagala okubeera nga nzijukiza banna Sembabule nti kigenze mu mateeka, kigenze mu history nti Sembabule myaka 45 tefunangako mubaka abantu gwe baba beerondedde, wabula ekibatu ky'abantu be bakeera ne babasalirawo. Kyannaku nnyo era kyennyamiza regimu ya Museveni eno okubanga eriddemu olukwe n'abantu abantu beeyita abaabwe. Kirabiddwako nti era
nze kennyini kiraba nti mwami Museveni ono abadde ayagala kulaga nsi yonna nti Cattle Corridor zonna temuli nkyukakyuka. Naye njagala kutegeeza bannayuganda era n'ensi yonna ti ddala abantu bakyali bubi, enkyukakyuka yeetaagisibwa. Ffe njagala kutwala akaseera kano okwebaza bannange abatambudde olugendo luno nange wakati w'okugezesebwa okw'enjawulo. Ne mutalyamu nsi yammwe lukwe. Munnange Honorable Goreti Namugga akakiiko k'ebyokulonda nawulidde kalangiridde bwe yafunye ebitundu 18 ku buli 100. Naye njagala kutegeeza Mr. Gracious nti bye wasomye tetumanyi byabavudde. Bannasembabule byabanja era bayibuuza baagala kumanya bye wasomye wabijeewa kuba bannamawogola bonna tewali yalonze. Drone zaakeera nga zikima abantu, emmundu zo zaavuga emawogola sub-county, si mawogola wokka county, wonna Ssempabule yonna teyalonda. Era tusaba n'obuwombeefu mukulu Mr. Justice Byabakama okkirize n'akakiiko kaako ebyokulonda muddemu muwe Bannassembabule omukisa baddemu balonde era omuntu oyo abawangudde yaba alangirirwa. Paka ne kati tukyebuuza akakiiko k'ebyokulonda bye balangiridde ye bannaye byavuddewa kuba mu butuufu Bannassembabule tebannalondako. Wenjogerera munnange Honorable Goreti Namugga aliira ku nsiko takyabeera wuwe. Miyaga Honorable Ssekikubo naye kyekimu. Nange kamwa koogera kennyini tuli mu mbeera ya kutiisatiisibwa. Neeyongera okutegeeza bannayuganda mwenna ne bannamawogola mwenna nti siri mumativu na byava mu kakiiko k'ebyokulonda. Nze ne bannange tugenda yimirira mu mateeka era mu maanyi nga tulwanirira obuwanguzi bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssembabule n'obuwanguzi bwa bannankyukakyuka bonna. Era nga nze ne bannange tuli bamalirivu n'okuyimirira ne legal team yaffe okubanga tulwana era tulwanirira obuwanguzi bwammwe. Era nsaba Bannassembabule mwenna bannamawogolo okusingira ddala muveeyo tubanje obuwanguzi bwaffe. Tusigala tukkiriza era nga tuggumidde nti ffe tukkiriza nti omutonzi waffe yasalawo. Era nga tusaba nga tukyayimiridde ne mutonzi waffe tulabe nga wabaawo enkyukakyuka. Abankuumira takuumira mpeera era Ssaabasajja Kabaka awangaale.